mu kifaananyi mwana mulenzi gwolaba ye Alexander Isaac musajja muyizi tasubwa ekya muyizi tasubwa simanyi nti oba kikyasobola okwogerebwa ensangi zino ku Liverpool wali olunaku olwaleero nkuleetedde abazanyi 15 abazanyi abakuba maaso awo abasayiningiddwa sizoni ya 2025-2026 wabula nga abazanyi bano ebintu tebinnatambula bulungi. Ngenda kulekako ekifaananyi kya Alexander Isaac then ngenda kuleetera lisiti yaabwe bonna. Ngenda kutandika mu kye 15 kuliko omwana mulenzi amanyiddwa nga Anthony Elanga. Ono yagulibwa obukadde 61 mu mipiira 17 alinamu assist yokka emu. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Muhammad Kudus yagulibwa obukadde 63 mu mipiira 15 alinamu goolo emu ne assist 5 mu kye 13. Mwana mulenzi omuyitale amanyiddwa nga Matteo Rategai yagulibwa obukadde 68 yakateba goals 6 wamu ne assist emu mu mipiira 10. Tugende ku mwana mulenzi owa Arsenal amanyiddwa nga Eberechi Eze. Ono yagulibwa obukadde 7 bweddu yakateba goals 2 ne assist 3 mu mipiira 17. Sigambye nti twogera ku ngeri basajja gye beetalaatala, tugamba return on investment. Ndi kati abasajja ddala akasente kavuddeyo kanaalabika nti nno kanaavayo mu kya 11. Mulimu mwana mulenzi amanyiddwa nga Xavi Simons. Ono alina assist 2 mu mipiira 14 wali ku timu y'abanafu aba Tottenham Hotspurs. Mu kifo ekye-10 tulina mwana mulenzi amanyiddwa nga Luis Diaz. Ono yagulibwa obukadde 7 ali ku timu y'abanafu aba Bayern Munich. Mwana mulenzi ono yakateba goals 11 ne assist 5 mu mipiira 17. Mu kifo eky'omwenda tulina mwana mulenzi amanyiddwa nga Matthias Cunha owa Manchester United. Ku bukadde 7 bwe yagulibwa mwana mulenzi ono alina goolo emu mu mipiira 11. Batugende wa mwana mulenzi owa Arsenal mu kifo eky'omunana Victor Gyökeres obukadde 66. Mwana mulenzi ono alina goals 6 mu mipiira 14. Tugende mu ky'omusanvu waliwo omusajja wa Manchester United bukadde 75 Brian Mbeumo alina goals 6 ne assist emu mu mipiira 12. Nalwe tweyongerayo tulina mwana mulenzi mu ky'omukaaga amanyiddwa nga Nick Walterment omujjukirawo ku banafe ku timu y'abanafu aba Newcastle. Mwana mulenzi ono ku bukadde 75 bwe yaleetebwa alina goals 7 mu mipiira 17. Nalwe tugenda mu kifo eky'okutaano mwana mulenzi agukyangira saidi eri ez'ettake mwana mulenzi omu Nigeria amanyiddwa nga Victor Osimhen.